Wawe so kompera inzibiri Ozambe ozagamba nti shifulai wena msanze ngakirira ngakutefene bwasike emiwula shifulai yambuza wemalira ozambe bizibu byo byemalira me embuzi zekabya gwe embuzi zekabya miseme ajiwe yesoza ozagamba shifula ye yango byesakala bwetwagenda mu mwanyi osinoga gwe oba mpita begaza naye embuzi za ajiba zitwala miseme embuzi zekabya abaye enenyama gikuba engalo ozambe togikuba engalo abaye enenyama gikuba engalo ozambe togikuba ngalo abaye wempulira ngewunya anagibikula kawowo kananzita neiba oba gibambye ku katimba emama neiba ng'olinetima ompotya kalesunsa netimpa yadde siryanga kuya mbuzi kawempe emboge waffe tetubasimu kawempe emboge waffe tetutya ntalo tuli basiraamu ate tetulya mpuno ifimisi migade misana mpunya ina misanti nagaza chanchamina ozambe mwana singa tuyagenze netunda scrap netuva mu bineno ebintu byetulimu biralika tebina makulu scrap ya zake ekyamakulu anti kuwama muli sente mwabesibye ku bwavu babesibye ku bwavu ovuka tebagala kukola mwana leka tezambe katogere ku family family kiki kyeteekako engalo oba gyekeera kyesookerako okulabika nti ekola ena kampuni abalanga okutunda emboga nga nsobola bayimbira ndi muyimbi mulungi n'emboga oyinza giyimba otyo sobola okukwata olweyo nenjera ku lujja buli kimu nekitambula bulungi obulamu bwange ne bubeera kiriyani naye family mbadde njagalayo omuntu omu addemu ambukingira time ozambe nga musanze nga yakazuukuka olabika nkusanze wakoze dda gwe nno tonnabuuka naye nga mwana ebyaddala bageto iti mwana totagana fokala abamu tubeereko obulungi kuba tukoye embeera embi tulina abato baffe abato mwana beetaaga oyambibwa. This is Ground Media UG. Najo sinzo okubeera ng'oli Lovely Live okubuuzaako siba mulala MC Kiyege gange Mike Effects okulemererwa kuba kwonoona okusemba kuba kopa olunaku olwaleero wendi wano webayita ku Kate Palau Kawempe era nga bigere bituuse wano olwa hashtag etambula oba Kabona Mawanga tune eri maaso egendera ddala worldwide courtesy of Ozambe. So feel welcome to this episode wetubanga tugenda okulabika nga twogera okutangazaamu ku nsonga up and about this star Ozambe. First of all before Ozambe erinnya erisinga abantu bali kuli misconcepting nga bagamba Ozambe ate otunuulira ku account ye ayina this star this star music. So agenda kuba alabika nga tuclarifyinga tugende mu maaso nkwaniriza nnyo Ozambe nawe okusanga bro kiri kitya egaali yo banayo zugu bagivuze yonna yaweddeyo tetukyali ku gaali mwana temukyali ku gaali tuli family okay so kumbulire amaje story kyamaje nga mangi maje go mangi nange nkyakyewonya naye ngera kasimako kasimako ka bro so kubuze ku muntu yenna akulaba Ozambe first of all just mwana soka kwebazawo bafani ba mwana abampaniseeyo notekako data wangu yagala liking Ozambe yagala liking Ozambe mpozi nenebaza ne mukulu wange Mudra Divayo kyeyankolera ekyokumpa kolabo okay nenebaza ne batano mwana bambeereddewo mu ngeri emu oba endala okay Ozambe for starters nga tutandise ddala omuntu freestyle ye breaking through yasooka okukwata wansi ne waggulu basically ng'omuntu obadde ayinayo music recorded oba omuntu ayinza okukitwala nti obadde freestyler ground freestyler music yembadde muyina ne just ng'era obimanyi nga abantu tebannantegeera baba tebakimanyi nti music tuba naye naye nga music yemuyina mungi bro okay kijja kulinnya first of all awawaddewo gundi erikutte wansi ewaggulu Ozambe but ku account yo tulaba this star linnya kye liri official omuntu lyayinza okugamba this is the brand name nti obuzibu nina amannya mangi
n'amanya mangi toyagala lyompita soko tumenyere otuyiseemu lukwakwaya mu mannya awo anti nina eryakakunene kakerege kazerege ozambe lista omucyancamina ainao omusampusi misana mponya nemicyancamina gonna manya gange micyancamina so mumbeereyo fe kati abantu beerondereko oba wadde ndiboota self service bawadde self service begabanya mwana tukole tugabane woli first of all mbadde ndi awo ku TikTok nga ndaba gundi zatandise okufuluma the power of music kino ekintu kibaddewo before oba because of amaanyi agagenda mu maaso amaanyi agagenda mu maaso just kira gegakiyitidde okuba bwekityo nga okiraba kati keyholders ani azikola zino nange bazindetedde buleetezi oba baziretedde mu nnyonyi saategedde naye just nagenza olaba zijiddeko tiketi 2 empoziko n'abavuzi ba boda babadde bazivuga zajiddeko tiketi 2 tiketi ezaaki babadde entebe ozambe togamba ogenda kulinnya ennyonyi obudde buno asi kulinnya nnyonyi just era bwe tugendako ebusaabala oluusi oyinza ofuna accident nga totegedde ng'oli mwoyo okay okutandikirawo ddala awo kati omwana yeebale nnyo akoze omulimu guno gino emirimu ngimanyi giva mu ghetto okusingira ddala so ozambe okutandikira ddala kana akatundu ke kawempe wano ku Keti Falawe tuliwo sibuka wozaalibwa oba buli wamu obaawo olinga mazzi anti kyova nagambye amannya nina mangi buli ku kyalo gye nakulira bali bampa erinnya lyabwe kati wowe okasiba wogamba nti we wano anti kati era nejogenda naye ogenda kunsangayo kwegamba kati omuntu yanoonye bunoonye ozambe tanoonya waabeera jjukira amannya mangi buli ku kitundu kuliko ozambe kati ozambe talina waabeera okay ozambe music nga kutandikirawo ddala diwo otandika okulabika nti oyimba maybe otandika recording music wembazijjukira nga bwe naloota natandikira mu 1999 nalootera nali nnyimba mu 2-3 ngenda okulaba ate ngebizzeewo ate si bye bya bulijjo ozambe agenda tufugamu speed naye tugigumire kati mu Uganda Uganda omugambo Uganda ogimazeemu emyaka emeka anti ku nsi enjumu tinabeerangaeyo nga nzanya n'ebyenyonyi nze saategeeranga kyali ku nsi naye essaawa yonna ekisomo kigenda bakiterera bamakanika bagenda funa ssente ate piki nazo tuzitunde piki mugenda tunda zaani tomanyi biri Mengo anti bakiramu rice gye baziniranga naye kati saategeera ngoba bamukadde bavangawo ne banoga amapeera jukyafe ate twalyanga nnyo emmwanyi ozambe ogenda kututtamu omuntu kakati okutaliza ng'obudde ku ozambe like essaawa zino obeerawo otya in this time ngo essaawa zino hiti eseka buli wamu sirina ngeri gye mbeera ojjukira ate nze siri ku nsi ndi mu nsi ensantina kati kyobuuza kye sitategedde oba kiki kyokolako ekireeta kajja essaawa zino kyobadde okolako kalinga ne breakthrough eno tetunagifuna ate engeri gye nagambye oba tewagitegedde nti wokuba bulooka osobola ofuna bulooka ennyingi ate nolabamu engeri gyofunamu ssente no breakinga through okay tulina ozambe the star okutambulize wamu so after the breakthrough leka twogereko ku gundi music gwozokola music gwokola olunaku olwaleero olinga nga ali mu katiba kogamba nti olunaku olwaleero music alinga owebuwemu kino okikkiriza oba nedda jjukira ate emmere ogifumbiramu ennyama kiba kirala oli ogenzeko ku lumbe nali mbaddeyo togendangako ku lumbe entunula yendaze entunula yange ndaze kiki ondabira mu mpewo toyagala nakuziika kale kikyatosese ozambe ensonga wadde tubonyamu naye ensonga ziri serious mbadde njagala tusigale nga tugitadde ku main sooka ombuulire ozambe okkiriza nti endongo gy'okuba olunaku olwaleero yeyaffe bali ababuufu
Ngeri gyokyogeddamu nti ndi serious. Wadda nze manyi abakamera bali mukutereeza butereeza kuba ffe tuba tukwata video soka zitereeza kamera. Wadda manyi tebali mu kukwata. Wadda manyi bali mu byabwe. Wadda manyi bali mu byabwe. Naye Zambo ogenda kwonoona eggwanga lino. Okuba yeno abantu bye bagamba nti okuba nnyonoonefu. Kale mwana batalina kwambala siripa ate noyambalirako ne Timberland. Ekiri Zambe kino kyoliko simanyi oba ogenda olina ekitabo ky'obikula kye siriiko naye nga njagala otabike nti oyongera okutangaaza abantu be beetaaga otegeera. Zambe sawa zino manager oyina management oba toyina? Management ngiina Security by Crime Family. Simanyi oba kati bwe tugendako kuvuga ennyimba ziyinza okuba miliyoni nga 3. Kubanga ne peeni ate ndaba akadresa akayero abamu bagenze ne bagula ebikomando kati simanyi oba kasoli yaba awoma atya. Ali Kuki Promotions worldwide yongera okutegeeza Ozambe mulalamu naye speed gyatutwaliramu ffe katufeefagane nayo masajja Ozambe. Naye kati sawa zino njagala okumanya okutwaliza wamu music ali serious njagala okutegeera ku nteekateeka z'olinawo nalabye wafulumiza tune ne Mudra. First of all wabaddewo enkolagana gy'olina ne Mudra before bino ebintu byonna okubaawo? Jjukira ate kati ffe abayimbi tusooka tugendako mu nsi ensampusi tubeera twakwatagana dda okuba nti ate mwemba temusobola kukikola kukiraba. Naye ngamba Jumuti baafumbanga akalo era twalyanga bangi. Nsonga ate ffe twaliranga ku lusaniya twalisanga ngalo foka era twaziwanga batata be baalisanga emmere. So kati simanyi oba ggwe kikuinspiringa kitya? Nange oinspiringa nange okugikuba engalo ennyama n'enjiriisa. So essaawa zino katalogu y'ennyimba music ali out oyinza ogamba olina music ziri mmeka eziri outside? Kale singa wanyamba endoleka mukyalawo n'atulako ku kisambi kyange kuba mpulira kirina obuzibu. Ekisambi kyo kimanyi obabirira? Kimanyi obabirira kati singa ndi eri mu nsi ensampusi gye nakunnyonnyoddeko. Naye mbadde manyi Shifra essaawa zino akubeera ku kido ali abanga mukugu. Naye gwe wali oliddeko ku mmere ewooma waliwo emmere gye tuyita ennyamunye. Bajja mudogo bwe bagifumba. Bajja mudogo bwe bagifumba. Zambe agenda kutuvuga speed naye mbadde nsaba katusigale nga tumu audience ye atubulire byonna byatubuulira. So essaawa zino Zambe katwogere ku nsonga ya endongo mu byaddala ebya serious music. Essaawa zino nga tutandikidde ku luyimba. Oluyimba luno lwemwakoze remix gwe ng'omuntu already oluyimba nkikakasa wali oluyina lwonna. So verse endala zonna ezirimu oyinza okugamba nti zonna zizaali original oba ne Mudra yagasseekezize? Kale wedda manyi tuli serious kuba n'abali emabega bala abanyivu bali serious. Naye basinga okuba serious sobola batunula mu maaso. Naye gwe wajuzi twasambye omupiira ne batukubye kati yennaku gye nnina ku mutima. Omupiira wabadde egunde Namboole? Yasikale twaba tunoga ebikoola by'enjaga ate mwana kale n'obuuka bwatuukidde ne buluma ate Muzafaru kakanamwana tukoze ensobi ng'ekikomera ky'omyayi tukimenye. Ozambe abantu poliisi evumirira ebintu ebyo byemwabadde munoga okkiriza nti ebintu ebyo bikyamu eri obulamu bw'omuntu oba naddala nga muyimbi? Ebiri ludda jjuga ate ffe twabadde munoga ebikola by'enjaga twabadde malagala ga lumonde kati simanyi oba gogamba biriwa muzeeyi n'omutwe muyogera ku bantu. Waliwo saha byavumirira ebyo ebigambo ebimyusa abantu ennakawuka? Sibimanyi nze kubeera sibirabangako nga gavumenti nze sibeera ku nsi mwaba ku nsi mulaba bingi okunsinga. Ozambe olabika otambula ne bajjajja ku mpewo. Simanyi nange kyonna kyolaba kyoba olaba. Tukulabe nga bwe tukulaba. Ndabe nga bwe mundaba. Ozambe essaawa zino omuntu wabuuza essaawa zino nga yeetaaga okulabika nti akufuna for business kubanga ze ssente ogenda kuzeetaaga. Bino byonna kobyogere kabigwe naye kiddayo nga kiggwa n'amajja. Sooka ombuulire omuntu nga kwagala management kigyatuukirira. Kale ngamba singa ekisibo kituuka ne tulya ku buno obummonde.
Ntulya kubona obumwende kuba mwana olaba engeri gye bunyiriramu. Olaba naawe ne kino kijuyisi. Mwana ebibeera kaali. Essaawa zino essimu gy'olina olunaku olwaleero nalabye okaabira essimu nti weetaagayo eri emalayo. Tugambe nti wafunye ku ssimu. Simanyi kubeera nze nkwata Nokia mapensa ngera ogiraba. Simanyi wakati gwe wadde ozza otya. Wandyagadde nkimale. Nandyagadde okimale. Naye ate bali bakama baffe bali bye basinga obimala kubanga buli wobagamba kye beetaaga okumanya bo babimalirawo. Nalabye ne Shifura ng'agamba nti yeetaaga kakati naye ekimu eky'ekkumi akyetaaga. Oba Shifura ki? Shifura yennyini ewo ku bisambi. Anti bashifula nsitudde bangi mukazi wa Tom D. Pozi ne Koko ne Emily bangi ne mukazi we naye namusituddeko juzi naye mbeze ebisambi byamuwomedde nnyo kati era asumbwa eno misiko gy'olaba. Shifura yasookera ddala gwe tumanyi. Agambye yeetaaga ku majja. Webiba bitandise otereeramu bwe biti naye yeetaaga okulabika nti afuna ekimu eky'ekkumi. Gwe mumanyi ewa Shifura? Nze nnyini gwe wasooka okukola naye. Bangi benkoze nabo ngera we nkugambye tine mukyalawo naye nakoze naye. Kati oyinza kutegeera nani gwe nasooka naye okukola. Naye nga gw'oli wiringi okubaako ne gw'otemera ng'asabye. Okutemera kutya? Okutemera ku majja. Baziko nga ngenda kulima lumonde ne kasooli nsobola otemerako ebirime. Nenfuuyirafuuyira nako ku muddo n'ekima ku mazzi n'embirirwako naye sirina kyenyinza kutemera nga kisingako ku ekyo muzeeyi. Ladies and gentlemen, tulinawo Zambe the star. Omusajja ebigambo bye is so controversial. Kino na kiri. Mu bibuzo bye nakakubuza Zambe. Sinafunamu answer B. Ekyo kyo njagala tubeere wano ng'okimanyi. Wedda mmanyi bwe ojja kubeera mugezi naye. Wandaze nti ate wasoma nnyo Oluzungu. Luganda tolutegeera, tewakula na jjajjaawo. Nesinga akulako ne mukaddewo. Yandikunyumiriza ku bugero bwaffe kati ffe nga ffe ab'edda ab'olukumi 7, 19 myaka egyaffe. Nabuze bavubuka temwagala kukola naye nkuba omulimu togenda kukola. Ogenda kudda ku kkubo bbe kuba abantu. Muli amayiro. Kigambibwa nti sawa zino ennaku zino naddala nga kati abantu b'eggaazi eno Kawempe nti kiiki zino zitambula gye zisinze okuba kituufu ekyo okkiriziganya nakyo. Nedda mpozi twagendako ku miti gy'empafu twalaba obunyonyi nga bubuuka. N'engamba ate kali kiki. Ozamba amakulu tugenda okulabika nti tugajjamu matono ku bintu ku mboozi ze twajja okukima. So mbadde nsaba oyongere okulabika nti otongoza bannayuganda nabo babalemu amagezi ku data waabwe. Nga bagenda kumalirako data waabwe ate nga tolina kye babagambye. So Ozambe njagala okumanya essaawa zino. Ozambe music oyimiridde otya kubanga ensonga ziri serious. Ndebe kati gulabi kuyagala likes za TikTok, agala likes na follow. Ate kati nze sije ndiko nikweri ensante n'ama mission kidasi. Mission kidasi. Mwana Manchester yazanye bulungi omupiira ogwawedde jjo. Ozambe byonna bikole naye nga bannayuganda bojja babinyonnyola kubanga sooka ombuulire Ozambe nga tutambulira ddala mu nsonga ya music olunaku olwaleero. Music olirwedde kumutambuza otya because kati watadde sofa oyina engalo Shifura ye azunga njagala okumanya oyina catalogue ya music gw'oyinawo essaawa zino ayinkana atya. Kale nga basinga abaana balonda sukulapu mwana afunamu kasente nembayamba. Kuba mwana sente zirwawo okulabika naate wetuzifuna tutaga tuyambe ku bannaffe. Naye banaye mulowooza Ozambe egenda muzzaako omukono. Ozambe ndabika nga agenda okuggyako engalo. Mpozi tugende sooka tukubiremu engalo wano. Okay, ladies and gentlemen, tulina Ozambe naye okuva we nazze nze ndabika nga atannafuna kyenjagala ebyaddala. Naye nga kasita gw'ompadde by'oyagala by'owulira ng'oyagala wambifunye naye nga okutwaliza wamu sooka ontangalizeemu ku muntu wali kubanga kati Shifura ye tumufunye sooka otuwemu ku ngalo awo. Engalo etya? Engalo tulina akapeera k'engalo nze akatambula kennyini kembadde nsinga okwetaaga. Kuziba engalo nina 10 kati simanyi bugamba ngalo ki. Oluyimba lw'engalo.
olimba bengalo oyina gundi nyama gye wakuba engalo gye wali oyagala okuba engalo nze kati gye njagala ompisizeemu liri ebbaati kale lyali ddungi naye kati lyabe likaddiye Zambe zukuka oyagala switch olyoka ozukuke sokompe mwawe sokompe lines 2 Ozambe ozagamba nti shifulai wena musanze ngakirira ngakutefene bwasika emiwula shifulai yambuza wemalira ozambe ebizibu byo byemalira me embuzi zekabya gwe embuzi zekabya miseme ajiwe yesoza ozagamba shifula ye yangobye sakala bwe twagenda mu mwanyi osinoga gwe oba mpita begaza naye embuzi za ajiba zitwala miseme embuzi zekabya abaye enenyama gikuba engalo ozambe togikuba engalo abaye enenyama gikuba engalo ozambe togikuba ngalo abaye bwempulira ng'ewunya anagibikula kawo kananzita neiba oba gibambye ku katimba emama neiba ng'olina ettima ompotya kalesunsa n'ettimpa yadde siryanga kuyambuzi kawempe emboge waffe tetuba simu kawempe emboge waffe tetutya ntalo tuli basiraamu ate tetulya mpuno ifimisi migade misana mpunya ina misanti nagaza chanchamina ozambe mwana singa tuyagenze netunda scrap netuva mu bineeno ebintu byetulimu birabika tebirina makulu scrap yazaako ekyamakulu anti kubamu muli ssente mwabesibye ku bwavu babesibye ku bwavu abavubuka tebagala kukola mwana kati ozambe katwogere ku family family kiki kyeteekako engalo oba gyekeera kyesookerako kulabika nti ekola yonna kampuni abalanga okutunda emboga nga nsobola bayimbira ndi muyimbi mulungi n'emboga oyinza giyimba otyo nsobola okukwata olweyo nenjera ku lujja buli kimu nekitambula bulungi obulamu bwange ne bubeera kiriyadi naye family madde njagalayo omuntu omu addemu ambukingira time ozambe nga musanze nga yakazuukuka olabika nkusanze wakoze dda gwenno tonnabuuka naye nga mwana ebyaddala bagetoiti mwana totagana fokkala abamu tubeereko obulungi kuba tukoye embeera embi tulina abato baffe abato mwana beetaaga oyambibwa tugukubafunamu ssente oba tugukubasanyusa bannaffe bagulaba naye zambe olowooza ku platform gyofunye essaawa zino kiki kyoyinza okukola okulabika nti oyongera okukyusa ku bulamu bwa ekifo kyovaamu sobola kuva mu kifo kyenvaamu okukyusa okuteekawo ekyenjawulo okusinziira ku bantu kubanga emirimu tegyo tegiriiyo okimanyi bulungi eyo okanoonyamu gwe mulamwa simanyi nakumanya nze kuba mwana biseera birinze ensi yali yantamadda ensi yali yakutama nga wagivaako tinalindya nnyo akawunga akalimu omunnyo timwana saga nnyo bakyali bange kubonaabona olowooza olunaku olwaleero kiki kyowetaaga okulabika nti osaako essira naddala nga oyitandise okufuna ku ssente oba omunnyo sente olwedde nzirina kuba nasimanyi ekyennyama ezitereka eziri nnyingi nejja simanyi gyagula Uganda mpaziko n'ensi endala ngabireko buli muntu akatundu ke buli omu oyagala mugabirako akatundu ke buli omu mugabireko akatundu ke nga buli omu muwaako ewawe tulabe engeri obulamu gye bukolaki naye ate busiisi kabaka tatunda ttaka kubanga yasinga wano ettaka nze ngenda ligula ku kabaka oba ogenda ligula ku ani nze nja dyeguza ndyegulire ojja dyeguza kibuli kibuli okay ozambe soko ombuulire kata basically video egenda kufuluma ddi sofa ne music olio audios ezitambula kati ng'engalo abantu besanga okulaba ku kifaananyi ekiddako awo bino bya ddala tugenda vuga emmotoka z'empaka ennansa nampoziko obugaali ne piki nabakuba ebikonde bagenda babayisaamu drive obulamu bunyume bukiri naye twagala video yaddi nga muvudde mu bigaali bye mugenda ovuga firiji ogiteeka mu kyayi oba kye bakitya firiji ogiteeka mu kyayi oba kye bakitya ekyo tujja kibuuza ku bannaffe abalala nga tumaliriza wano naye sooka ombuulire naye obugibuyo kyawe oba obupapidde
Obuji obapira buyinza okuyokya. Naye Zambe olunaku olwaleero Uganda ekufunye nga kirabo kubanga kakati yegwa defininga muna Uganda omutuufu tali serious muna Uganda ali kubibye sente olinga nga tazagala onozitwala ze banakuwa Oja zinazalibwa nina sente banzala n'ekisawo kyange nefunako wenkitereka nasiteka gye ziri nnyingi mwana. Okay. Bano be Kenya batandise okulabika nti bakusinza n'okusinga wane waka. Kenya sofa Ozambe bamukuba kiro misana paka kucha paka kuwulira bubi. Olinayo connection e Kenya wabawulizaako. Naye Luweero waliyo amataka mangi era nefuna miliyoni ng'emu. Mangena kugula Luweero. Zambe olinga n'omuliro kankujjeko engalo. Chakabi webale kuchazaako. That is a